abatuuze ku kyalo Mmanzi ekisangibwa mu Ggombole Masulita mu district wa Kiso baguddemu ekyekango olw'okusanga entani yaliko ssawuleza wa gavumenti Peter James Nkamugero yaziikibwa mu mwezi gw'Okubiri mu mwaka ogwedde okusanga bamuziikudde mu ntaana. Nkambo Mugero yaliko ssawuleza wa gavumenti ya Uganda ku 23 okutuuka mu 7 tujjava wa minisitiri w'amateeka mu gavumenti y'abakutu okutabwa yawumula era Kabaka n'amusima okulembera ekitongole kya Buganda Land Board mu mwaka gwa 2002 okutuuka 2007. Omugenzi Nkambo yafanga 10 omwezi gw'Okubiri omwaka ogw'eri n'aziikibwa nga 15 omwezi gw'ogumu nga bakugubagamba nti yafa obulwadde bwa COVID-19. mu ntaana abadde yakamala mu myezi 3 okutuuka abantu abatandikira bazze ne bamuziikula. Abutuzi bakitegera olw'omusajja akuuma amaka gaabwe okuyitawo n'asanga amalaalo ng'ab'omuddo okumpi n'omutwe. Asulawo yalabye n'akubya kiyamaani bajja ne balabawo ng'ekituufu baasibiyewo. Yafa COVID kati awezezza emyezi 3 kyokka bamuggyeeyo kati twagala bamuziikule tulabireko ddala bulijjo tubiwulira mu mawulire. Bamusimudde ku sayidi z'omutwe basimudde oba baggyemu mutwe awali ekituli. Bayise ssentebe w'ekitundu David Mukasa naye ayise poliisi Kakiringa ekulembedwa amakulu y'okunoonyeza ku z'emisango Moses Mulamuzi. Poliisi z'Enembwa Konguluso betudde batambuza n'esibira ku nnyumba y'abooluganda nga ne basusse mu kifo kino nga wakagowa ekikangabwa. Oba abasezi bwe tujagamba nti bakika tojja kirumiriza kirabika abasezi be bazze ne bamutwala. Tulowooza oba baggyeko omutwe oba omulambo gwonna omuntu yenna bamusokoddemu tetunnaba kukikakasa kuba tebannaba kukkiriza kusimawo kinnya kukebera kiri munda. Godfrey Sewanka omu ku bamulekwa ategeezezza nga bwe batamanyi ani yakoze ekikolwa kino kuba tewabadde nkaana zonna mu famire. Ffe tulina famire tetulina lutalo lwonna. Tulinda poliisi emalize bemaliza tusime twabe nti yenna gyali mulamba naye nga wali omutwe guli eno kati baabikudde. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Mian Patrick Onyango ategeezza nga poliisi bweddiza ekifo kino okutuuka nga bafugye ebbaluwa okuva mu kkooti bakkiriza okuziikula entaana balabe ekiriyo. N'okulaba nti abakugu bajja ne bakebera kiki mu madala basawo paati ki ebitundu ki ya Mwami Mugerwa gye batutte oba tewali kitundu kibakoze ki tewakitutte. Wasabeka Sentongo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukere TV.